Amukulu Simbi. Sebo. Esente zo zinoonyeza paka longoze ntya. Era nzinoonyeza nga ndi mugumu nnyo. Okuva lwe namanyira ddala ewuwo mu makaago nentegera besyo. Mbadde mulambulukufu nnyo nga wondaze nti oli mulambulukufu mu nsonga ezo. Ekikugamba nkugamba nti byaffe si byamakoona tukola. Akatenga akambaddemu ko kakoze katya? Kakavuddewo. Sooka mpenga. Ate nenyumirwa nnyo kyala ebintu byenyinyonnyola. Nandabira ddala nti nomukola ebintu byammwe nga mu butuufu biri kiki? Ennyo yajja nnyo nayo yayongera okumpa obumativu ku bantu mweteeka ssente ddala niza okuba kolagana n'ensimbi nga muntu mbadde nkumanyiiko emabega. Naye nga simanyi besi yo gyokola ki. Naye ng'omuntu mbadde mukola ki? Tegeera. Katono gw'obeera okola naye nyongera kumumanya nga kasiba nti olw'okuba nti akola naawe. Naye katanga ne mu kino njijja mukola ntya? Omutegeera. Mutegeera. Utandise omutegeera. Akatengo ko si kyakola ki? Ekyo kirungi nnyo. Akatengo bwe kabanga kakuweddemu kali tugenda tambuza ebintu ate manyi nti emirimu emirala okyayinayo ojja gituweera. Emirimu gyammwe gyo mugikola wadde tukya mugirimu enkola eri. Naye ensi bwetyo bwetambula obutiitiizi bwe obujja mu kintu oba omaze abantu bagumye ne bagumira ebyabannaabwe kati gwani atagumye. Kati kakuwulira ensimbi okumanya nagumye mpulira ndi mugumu mukama wange we mmalira okukwata ekyakoyo pa n'omutunulako ku tayimu eyo mba mugambirawo nti wane wantu wange nga sirinamu katengo konna olw'ensonga muyina kye mundaze. Kati ofuuse musajja. Yes. Oli musajja ddala kati mwaŋŋuli. Negyempisa negyemumpisiza sente zazakutoba nenzinoonya ndi mugumu jamugambirawo bosi wano wange. Ati obadde ogula ttaka. Obadde okimanyi nti ogula ttaka. Ekyo nakitegedde kati. Ate ettaka likulimu ttaano. Ekituufu saasooka kitegeera. Kuba mutya ye ng'omuntu tuvudde wala ate nga mukwano gwange. Si mwana wa nnyoko. Ekyo wakiŋŋamba. Matovu. Wanso. Yo okwogera twogere eno n'eno n'eri so sente weeziri wazze nazo. Tokibonako sente zo weziriwa. Kanda zizino zirina bino byenolowooza mbyogera njogera malusu. Njagala kukakasa nti omwana w'omusiraamu Bumaali wamuyita ow'omukatoliki Simoni nayise naye. Kati awo nange omutima gungulya. Kakwase mukama wange munange nange. Oyagala kulira ye yuno ku Bumaali waali. Kale akati Matovu komaze oteeka sente mu ngalo nze ensimbi ekikyo kiwe nze nali nkulindako ekintu eki onteeke sente mu ngalo nkubuulire nti ebyo byaggwa dda ekyo kati nali ninze kakati kyogamba enkyankunoonya ati lwaki tolunoonya oba nnoonya oba nkunoonya nkyanjagala nkunoonye nabike nga nfuna ekyafa ekyo nange mbeere wano mu Kampala nga nyinawo ekyafa akifuna dda kati oli landiroodi mulamba nkufunye ntya okubesize waka ate ensukkawo ngenda kukeera. Matovu ko tukwasiza ku sente omulimu gwo gwali gwagwa dda ate n'ekirala bw'oba nga oyinayo omulimu omulala oba oyina omuntu kyaliyo nga yina omulimu gwefaananiza nga guno kati tuli bakugu kati tuli ba professional leeta muleete ambalabye gwereeta bulesi mulimu amazimu tugikoleko mbalabye kakati bana nze mbatadde kati twegweko enkya esangeyo nkeera bukeezi omanyi oba onkeera omanyi simbi kyomusajja sente azituwadde kati nga bwazituwadde tukole nga bwe tutera okukola omuzannyo tuguwanvuye oba tugubunzike. Omanyi omwami oyo mulaba kyali wange nnyo kale tetwemanyi nnyo naye nga tuzze twemanyi kitegeere. Kakati waliwo omuntu gwokyunya oba gwoteeka mu fix n'omuwulira n'onywezaamu naye kati ono badde saagala tumunyweze nnyo nga bwatuwadde akasente ke ate nga n'omulimu gwe twagumaze nze ndowooza tumute akiveemu. Ate nakyo kisobola otuyamba ku lw'ensonga kati bw'alaba nga tumuwadde manyi kubakakola naye kubanga inayo ku mugongo eyo bakyaliibe n'atwanguyiza okutuwaayo omulala okutuwaayo omulimu omulala kati nga bw'ogambye tumuwe
simulinaako buzibu tukukutule tulifuna omulala ajja kuleeta omulala tumulekano n'ebintu ye tumukole ebyo ebitaggwa ebyo kasente kookalabye kaleke olwaleero tukatwalibwa tukayiseewa naye nze ŋŋamba wali omukyala gwe nasigadde mmanja olukumi lwange eyo emmanga twandibadde tukwata sayidi zeeno banatuwa ku ssente nasigadde mbanjayo olukumi lwange wali nga ku kyaki y'abalokole tugende tumala obayitamu kaale banyabo ntunda ku baketi baafu kisero nga embira mumpakireko mukama wange siseera ntunda layisi ebimanyi byakujja abaana ku masomero naye bbeeyi yakuteesa mukwano kammeka kano esatu kitundu mukwano tosalako ogenda kumpa emitwalo esatu mukakuuli mukwano buli era wakanseera neera naye era oŋŋambye ezo nsaliraako kusaliddeko badde oyagala kumpa mmeka nga weebiri kitundu awo ebiri kitundu oba mpadde ntono baidde luli nasigala nkubanjayo olukumi lwange olukumi nga siruyinaamu leero naye bannange wandirumpadde kubanga bosi wange abeera atubala ako kakasanvu zokka mukama wange bbeeyi yakusuubuza kano badde oyagala bupaketi bumeka oyagala busatu katumala okuteesa kano kakasanvu ne kano kakasanvu kano nkatunda mutwalo kati kano ka mutwalo ngenda kusalirako engeri kyoŋŋambye nti ogenda kutwala busatu kano ogenda kumpa kanaana buno bubiri ompa 5 okole omutwalo gumu kanaana bonna busatu mukama wange neyanziza katute ku baafu siseera baafu yakasanvu zokka zokka ate njagala baketi zokka 3 nayenda tutwala tewali buzibu ebaafu kasita mutera oyitaayitamu wona dda natwala ebaafu nekisi kale neyanziza mukama wange mukama katonda akumpeera omukisa ennaku zino zonna zonna mbadde nga ntambula nga siyingiza dde n'olukumi mu nsawo naye kasitoma wange owaleero gwasoose nongulako ebaketi 3 wojje mukama katonda akuddizeewo bambi webale nnyo webalire ddala next amanya nakawazazia emyaka oyagala oze like ninenyeramuko level of your education kusaba ku mulimu nakola diploma in business administration. Certificate? This is a diploma. Okay. Pazo gando ine myaka emeka? 22 madam. 22? Yeah. Gyokka gyonna? Gyokka. Pazo oviirawo? Gayaza. Gayaza. Ogambye ine myaka 22? Yeah madam. Nga tekikulabika? Yejo madam. Okola bulungi. Twenkana? Kyogamba njogedde mingi. Obanga gy'olina. Ejo gyennina madam. Twenkana munnange. Kati obadde oyagala mulimu gutya?
batugaba mingi tulina mingi mbadde mulinawo mirimu ki madamu gye mugaba gwe gwononye gwe otamanyi kale mbadde nnoonya kugwa maketiya yawo bw'ogenda kugufuna okakasa k'otuuse wano otuuse mifo kituufu emirimu tugigaba tetulina gwe tutalina okuggyako nga gwe ng'omuntu gwe atayagadde kukola kati tubeera omanyi kiba kirungi mwe mugenda ne musomayo n'olowooza nti by'osomye byebyo naye twongeramu kye bayita experience oba olina okusoma ekintu kati tubeerawo ne classes buli lunaku kuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 kati lwakuba olwaleero zereeti singa otandisa olwaleero era banno babadde bakafuluma babadde baagala emirimu kati simanyi ogenda kutandika ddi kuba olina okukyanguyira osome oyige omulimu ogenda okufuna nga kyokola okitegeera madamu classes ate classes zakinze namala dde okusoma anti kati ekyo kyereva okunnyonnyola nti tusoma bino eby'omu kilaasi ne tufuna empapula ne tukola ki oba weetaaga obukugu noba nga kyokola okimanyi lwensonga tuwagala n'otuuka okukola ng'okolera ddala ekintu kyokola ki kyotegeera so n'olwensonga eyo enkya ssaawa 2 sandyagadde kyansi ekuyiteko egimenti wange kijja kumpisa bubi nga tofunye mulimu enkya ssaawa 2 keerako ofune ku bifo eby'omu maaso osome otegeere bulungi kyoweetaaga otandika okukola kakati madamu ezo classes ngenda kuzisomera bbanga ki then ndyoke nfuna ogwo omulimu gwe nnoonya ebyo byonna ojja bimanyira mu classes gwe nkolera ekintu kibi keera ku makya yambala jangu osome nsabako ku mpapula biba wabikadde madamu badde ndabikuwadde okay kale kati enkya keerako ojje osome ne banno ebirala bijja kwekola byokka kale kanti kulinda olw'enkya naye otuuka mu budde kale madamu kale mukono nasanyuka nnyo ogwo omulimu gufune kasita onankeera next amanya nze Immaculate Nyenyabo oviiriddewo mbiridde Kasangati onaasobola otuukanga mu budde olina emyaka emeka emyaka nina 3 madamu emyaka 3 Nyenyabo kale level of education wasoma kinkanakyo nina certificate mu accounts wasomerawa YMCA Nyenyabo okay empapula zo wazipadde dda empapula nazikuwadde madamu nakatuuka kale kati omulimu ogenda gufuna neyanziza mawulire agasinga okuba malungi omulimu ogenda gufuna kuba tugirina mu bungi ate kirungi nti wasoma kyekisinga okuba ekikulu kati ensonga esooka omanyi tuba twagala ne tubayigiriza n'okola ekintu nga kyokola okikola ki okitegeera bulungi kuba tuba tetwagala tukozese muntu ate tuwulire bina ate tuwulire biri tubeera ne classes buli lunaku ssaawa 2 paka ssaawa 3 oba olina okukeera n'ojja n'osoma ne banno era banno baatandika ddala kuba nti obudde buzereeti ensonga yo tosobodde kukwasaganya nabo kakati madamu badde nsaba kubuuzaamuko kubanga empapula z'okusoma kwange mbadde nzikuwadde kati ate oŋŋambye okusoma ngenda kusoma biki nsaba ontangazeemu munnange okumanya tekuggwaayo kati olina by'omanyi olina ne by'otamanyi naye ojja kubimanya ng'otandise classes kasita onatandika classes ate ojja kulaba nga byobadde manyi ebimu tolina by'otakola ki by'otamanyi olina okukeera nkitegedde mukwano nkwagaliza bisinga mukwano ekyakomawo kijja kuba kikulimbi kale nyabo neyanziza mukwano kale next tukuyamba ekyo mbadde nze kusaba mulimu nyabo naawe osaba mulimu ye maama kale amanya nakaweesi shalwa nakaweesi
Oviriddewa kireka nnyabo. Olina emyaka emeka? 29. 29 ennyabo. Kale. Ebipapula biriwa? Ebipapula bibiri byenkuwadde nnyabo. Wabadde wankadde dda? Wasoma? Nasomako nnyabo. Wasomera? Nasomera ku IMC. IMC. Okay. Kati banoonya mulimu gutya? Batulina mingi. Mbadde nawuliddeko nga balanga emirimu nga kwabaddeko ennamba y'essimu n'enkuba ne baŋŋamba nti gyewaliwo ku mirimu. Kane omulimu tugenda gukuwa Kitiibwa kya Mukama. Ekyo kitiibwa kya Mukama naye tubeerawo ne classes buli lunaku okuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Oba olina okukeera n'ojja n'osobola osanga omusomesa n'akusomesa mu bwangu. Osobola okukola ekintu ng'okola ki ng'okitegeera. Tuba twagala ne tubasomesa n'ofuna omulimu nga togenda kukola bya kitoye ne tusomesa bulungi nnyo n'okola ekintu ng'okitegeera. Tubeera ne classes buli lunaku ssaawa 2 paka ssaawa 3. Olina makinga sure tubaleeti kansubira onatuukiranga mu budde mukwano. Classes? Ye Mukama wange. Madamu ze nasoma empapula tozirabye? Wasoma kituufu naye tuba twagala omuntu ne weeyogerako ku bukugu munnange waggulu w'omumanyi wabeerayo omumanyi. Kati oba olina okweyongerako n'okola ekintu nga okitegeera nga togenda bantu tebagenda kwemulugunya. Twagala n'osoma kuba emirimu gye musaba gyetaaga experience. Kitegedde mukwano? Ekyo kirungi nkyagadde bwe kiba nga kinyongerako ku mirimu gyange. Ye mukwano. Kyangu nnyo keera ku makya, tambula mu budde otuuke omusomesa ng'akyaliwo osome bulungi nnyo. Awo omulimu gukuba mutaano. Byebyo byokka nnyabo? Byebyomukwano mpozzi nga waliwo ekirala ky'obuuza. Tewali mukwano. Kale mukwano nkwagaliza kisinga. Amiina nnyabo. Next. Wasiza otya? Kuyambe ki mukwano? Nnyabo nze kusaba ku mulimu. Mulimu gutya? Tulina mingi. Omanyi nabadde mpitawo awo kati nendaba nga mutimbye ebipande nenzijako enamba ne mbakubira ne mundagirira wano nti waliwoko ku mirimu. Yes. Amannya go gwange? Amannya gange nze Jasmine Nakukeerwa. Emyaka? Emyaka 45. Oviiriddewa? Nviiridde Ssekukkulu. Empapula zirese? Size na mpapula nsoose kukyakula buba nasobola ofuna omulimu. Yes. Wasoma kwenkana ki? Nina degree mu business administration. Yes. Kati omulimu weguli era ogenda kugufuna enkya keera ku makya ojja ku ssaawa 2. Tubeera ne classes buli lunaku kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 nga tweyongera okusoma oba olina okwongera obukugu oyige ekyogenda okukola bulungi nnyo. Naye era enkya gyamu nayo empapula kubanga tuba tulina okuba n'empapula zo buli kimu. Oleeta obufaananyi bw'endagamuntu 2, oleete n'ebbaluwa ya chairman eba yeetaagisibwa n'empapula ze z'obuyigirize. Ate classes zaaki? Munaye tufuna abantu ab'enjawulo nga ebintu by'empapula z'alina nga tebikontana na mulimu gw'ayagala kukola. So bw'oba osomye n'oyitamu eyo process y'okusoma weeyongera okumanya kiki ky'ogenda okukola obumanyirivu bweyongerako ne bibaweera biro ddamu n'obijjukira kubeera tubafuna abantu ab'enjawulo ng'olimu n'empapula nfu naye we tuba tukukuttemu kkole tukwekwatirako n'oyingira field ekintu ng'okitegeera ovaayo ate ng'ekintu ky'okola okitegeera ensonga lwaki twateekawo okusoma okwo. Nnyabo kansubira omulimu ogenda gufuna. Omulimu ogenda kugufuna? Ekyamazima nasoma empapula zange saagala zituulira ntudde nnyo ewaka neŋŋamba kanzija ngeziseeko omukisa gwange waneeno. Ekitegeera naye omulimu ogenda kugufuna. Keera ku makya jangu n'empapula otandike classes. Sirina buzibu empapula nzirina era nasoma mangu. Katulinde. Kale nnyabo neyanzisa. Kale mukwano. Yes. Saba amannya go?
Vampita Kalema Prince. Kalema Prince. Ovao Mbachali wajala. Waine miaka emeka? Nina 23. Tukuyambe mki? Kakati waliwo mukwano gwange akola mweno kampuni ye yabandagiriddeko nagamba nti mwinawo emirimu so kyekindeese njagala mulimu. Empapula zirесeka? Sireese empapula naye mbadde njagala nsooke nzije mumbulire emirimu eziriwo naye nga nasoma namala senior 6 nengenda e Makerere nenkola software engineering. Okay. Yes. Emirimu tulinawo obwa store management. Okay. Gwe gusinga ogukyaliwo ogutanafuna nnyo oba gwetaaga. Naye nga ogenda kugufuna obanga gwe weetaaga. Oh, store management. Yes. Tewali buzibu nja kukola. Tewali kati buzibu. kiki ekyetaagisa? Ekyetaagisa mpapula na bumanyirivu. Mpapula nzirina bumalivu mbulina kuba mbadde nkola ne mu kampuni gye mbadde nkola. Tuba twetaaga naffe ne tukusomesa nobeera n'obumanyirivu ne tuba nga tukwesiga naawe ng'otwesiga. Kituufu. Kati omukono gwe yabadde agambye ku mulimu akola omulimu yagufuna oba badde tanagufuna? Mukwano gwange oyo yaŋŋamba nti akola. Ng'akola? Bwe yaŋŋamba. Kale kati enkya kera ku makya ssaawa 2 jangu n'ebiwandiiko byo n'obufaananyi 2 photos oba obutini oleete n'ebbaluwa ya Elsa. Esegeeza ebyo byonsabye bwe nzija nabyo enkya mba ngenderawo mu kilaasi gy'ogambye. Otandikirawo okusoma kuva ssaawa 2 paka ssaawa 3 otumaliriza nga tugwakendenyeza bulungi. Omulimu oba ogufuna tewabawo kikugaana. Amiina. Ndowooza nebale mubakozi ba wano bemulina. Oli mukozi kale nyavu neyanziza nnyo. Kale gwe bitukomyewo. mukoleke Leero. leero nga temukoze bintu nga mubikomezaawo. Gabireka naawe ekyenkane maali njikubye bukubi nfulayise yonna eweddewo nga musama. Kale kankebere mu kitabo tulabe oba ebintu obitambuza bulungi. Kituufu okoze. Awo nno omulimu ojja gukwasaganya kati awo gy'olaga ndabayo. Naye leero Salima gwe ate nga sinnakutegeera. Amaanyi naawe ogalaba. Ntunzeyo akabaketi kamu. Amaanyi ogalaba tebigenda kukola mu mulimu mukwano. Bakasitoma bagamba bakazi abaana ku masomero. Ate bazza abaana ku masomero nekitegeeza nti ebintu tebaabigula abaana mbadde bino bye batwala ku ssomero.